Mu kitundu ekyokubiri eky'essaza Bugerere, ekitundu kino ekiriraanye ennyo amabira ag'e Kyaggwe baakiyitanga Bulondoganyi. Ekyo nno kye kyaviirako ab'e Bugerere okubayita Abalondoganyi, naye nga edda baayitibwanga Banyala kubanga ensi yali efugibwa Namuyonjo nga bwe nabagamba mu kitundu ekyasooka, era mwalimu nnyo Abanyolo naye n'abantu abayitibwa Abanyala baabeerangamu nnyo. Era Mugerere yafuga essaza eryo kuba lyalondebwa okuba essaza lya Buganda oluvannyuma lw'okuba nti nno omusajja ayitibwa Semeeyi Kakungulu Lwakirenzi yatabaala nnyo era n'alwanagana nnyo ne Namuyonjo. Baaliwangula, lyatongozebwa ng'essaza lya Buganda Bugerere. Embuga yali enkulu twalaba mu kitundu ekisooka eri Ntenjeru, Bugerere Ntenjeru, naye nga Abalondoganyi nga bwe baayitibwanga edda, abantu abava mu ssaza eryo ery'e Bugerere, oba mwabangamu ne be baayitanga Abanyala. Bakakatwako nnyo ku ssaza lino erya Bugerere oba eriyitibwa Bugerere. Obugerere bwennyini bwafugibwanga Namuyonjo. Abantu b'omu Bugerere baayitibwanga Abanyala. Semeeyi Lwakirenzi Kakungulu yagaziya nnyo Obulondoganyi ng'amaze okulwana ne Namuyonjo eyali afuga Bugerere. Bugerere baalonda Mugerere okuba ow'essaza afuga Bugerere. Erinnya Bugerere lyali lya Balangira. Erinnya lino Mugerere kyebava balironda okuba eryoyo afuga essaza Bugerere lyali lya Balangira abeeyo, Abalangira b'e Bunyala ab'enda ya Namuyonjo, naye nga Bugerere yali nsi y'e Bunyolo. Yali nsi y'e Bunyolo oluvannyuma n'eryoka etongozebwa nga essaza lya Buganda. Mu kitundu kino ekyokubiri njagadde nnyo okuggyayo akantu ako akayitibwa Bulondoganyi. Lwaki ab'e Bugerere oluusi babayita Abalondoganyi? Eyo y'ensonga lwaki ab'e Bugerere oluusi bayitibwa Abalondoganyi. Ebyafaayo by'essaza lino nabikuwa mu kitundu ekyasooka, kati mu kitundu kino ekyokubiri nkwongeddeko n'ebyo. Kale weekuumire mu kumanya, kusaba osubscribinge oba gwe mulundi gwo ogusookedde ddala okujja ku YouTube channel wano eyitibwa Munnabusiro n'Olulasangeye. Olaikinge, okomentinge, osheyalinge. Kwebaza nnyo mukwano gwange ggwe asheyalinga emisomo gino n'ogiwaako ne bannaffe. Munnange Mukama Katonda akikubalire ku busaaganda obw'enjogeza oba data gw'oteekamu, ofuuke mulyazzaawo nga nkuyege. W'otodde Namugereka akubiseemu. Munnange nsiimye nga Nandegejje egudde mu Lusiinya. Weebale nnyo, weebalire ddala mukadde wange, tojjanga okwo. Ojjanga kwankuba Nakibengeya yatumalira ebyalo. Era oyigganga otta. Namwabukira busa teguba muyiggo. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Mwenna mubeere bulungi. Mpozzi katono nnyo bagamba kiwoleko emabega kye kikusingisa omusango. Bw'obanga oli eyo ng'olina kye weebuuza oba oyagala kusomesaamuuko mu ngeri ey'ekyama private oba mu ngeri ya kimomozo, wendi oyagala kusomeseza baana bo, era wendi abantu bangi baliyo nga baagala kuyiga bya buwangwa, baagala byafaayo bya nsi yaabwe, baagala abaana baabwe bakule nga babimanyi. Ndi ku 078599 ndi ku 078599 oba WhatsApp message giteekeyo, nja kugiraba. Ndi ku +256 781 599 343. Mukulu Kibalama nkutumiddeko, omanyi gwe oli Munnabugerere, tukuyita Omugerere oba Munnabugerere oba Omulondoganyi, ate ng'oli Muligijjo, ate ng'oli Mulasangeye. Ebitiibwa bikweyongedde bannange. Kale abalina enkuba ebali ebiyidde, bannange kambeerekereze. Olaba olufumbo olukadde lulwanya embwa ng'essanja basala. Wadde munnange akaddeko kagamba nti bw'onooyitawo n'osuukirira ng'omwenge omusu, olowooza siikambage ng'embidde empaatirewo,
wadde azinira ku ntujjo bamufuuwa empaawuddu. Nze kankome wano olwaleero kajabanguko akanaggweeramu eyo nkamanyi kakakkanyizibwa na Kisinsi. Kamberekereze mubeere bulungi, tunaddamu mweraba.